oli kunyaffe buyukwe tukwanirizaako nnyo gwena mukwano gwaffe atulaba ali mu Uganda n'ebweru we Uganda ngenda kusaba bwe batunaba ku subscribinga kikole kulwa ekitundu kyo kati nammwe abatali bannabuyukwe nammwe mubeere otodduka kuba ebintu bye twogerako biri mu Uganda ate nga kibakwatako nze omwana soda nkoze n'omukulu bamuyita focus yakutte kamera awo ekifaananyi kikutuukako nga kiri malidadi sana tambuza obubaka mbajjukiza nti twaguddewo ofisi yaffe eri mu Lugazi twagala teekawo studio tulina ebintu bye twagala otuyambako musobola otukwatirako enamba yaffe y'essimu for any contribution oba n'ennusu 10 lusuuleko eri 0770 300 limanya ga Katebe Gakyembe kiyaku mulungi kati bwe oyagala okwogerako naffe enamba eri 0755 8M 3600 in case ngwagala tuwabula oyagala tuwa business cause as per now business genda zijja naye obudde buno gye tulinawo tukuba ebifaananyi kulika ebyemikolo egya buli kika ffe buli kika kya mukolo tuyite mutuwe emirimu bannabuyukwe tutandise nammwe abali ebweru wa buyukwe tulina cameras ennungi esobola okukwata emikolo videos eza buli kika kosa nammwe abaana abayimbi abagala okukola videos director affe mulungi nnyo asobola okukolako nekitambula malidadi sana so mutuwe emirimu olunaku olwaleero tuli mu Njeru municipality zezimu ku constituency ezikola buyukwe district yaffe era nga tugezaako okulaba nga twogerako n'abakulembeze baffe abaagala okulaba nga bakwasibwamu enkasi batukulembere gwendi naye ku seat bagamba omulamu tasamirirwa agenda tuwulira amannya ge naye kyemmanyi y'omu ku ba aspirant ate nga yalina kaadi ya National Unity Platform mu ggombolola eryewakisi tatansanyusa okulaba n'ensiimye nnyo okubeerako nammwe ku nyaffe buyukwe mwebale nnyo enteekateeka eno gye mwatandikawo olwa disitulikiti yaffe ne Uganda yonna okutwaliza wamu erinnya nze Ssemugabi Juma Hamza nzaalibwa Wakisi wa Kikoola B era nze eyesoboddeyo okuvuganya ku kifo kya chairman LC3 Wakisi division yankwatidde nuupu flag bakwadde flag no let me say like omaika de kisingo tamalira ku kadi ya NUP batunda flag waguze flag ekyewuunyisa ekigambo ekyo ekyogerwa nsuubira si kituufu kubanga process yaffe nga bwe yatambula ya vetting fena twayitibwa abaguleta mukono ne tugenda mu vetting ne batusunsula bulungi buli muntu n'abuuzibwa ebibuuzo era abo bennyini abataali successful nga tebazembulungi ebibuuzo tebafuna kaadi zinali wa mukisa nti nafuna kaadi naye sirina 11 kye nasasula just bakulabamu obusobozi bandabamu obusobozi era pate neneesiga negambo ajja tuleetera wini ne bampa flag yaffe pate yakulabamu obusobozi okusinziira ku assessment gye yakola oba oliawo ffe bannabuyukwe tuyinza okuba tetubumanyi so kozesa omukisa guno eno tegeze bannawakisi kosa ne bannanjeru ne buyuka okutwaliza awamu ekitereke obusobozi obwo bw'osobola omugamba okumusikiriza okukulonda so nze Ssemugabi Juma nzaalwa Wakisi wa Kikoola B nsomedde mu Wakisi nasomera ku Wakisi Baptist Primary School nenvaayo era nagenda ovaayo nze yali ediboyi w'essomero kulembeze bwava mu ssomero gye bwatandikira ne njoyininga St. Eliza Secondary School gye nasomera okuva senior 1 paka senior 6 St. Eliza era tukimanyi ffenna nti eri mu Wakisi division era naliko edi prefect ebisanja 2 naliko edi prefect mu O level embeera kati edi prefect mu A level kati obukulembeze bwange bwo butandikira ddala ku ssomero ne bujja era secondary gye nabeera nenvaawo nengenda nensomako obusomesa kati ku college eyo gye nali Mubende nali nsoma obusomesa nenfunako amasomero ag'enjawulo ge nasomesaako okusomesa nga nsoma nkolakolako bwentyo era mu masomero ago gennyini nali nga nkwasibwa obuvunaanyizibwa bw'enjawulo however nali sinamaliriza busomesa ng'olwedde ate bw'osomesa ng'ate bw'ensomesa kiri Uganda maama nnyo so kakati kyampa obuvumu ne kimpa n'amaanyi ne kinteekamu oli nti kirabika obukulembeze bwo buli mu musaayi neŋŋamba nedda tekijja kukomaawo navaayo nentandika okusomesako mu Njeru nensomesako ku Rafma High School mu Mbiko nensomesako ku St. Eliza nensomesako ku Divine Secondary Wakisi naye nga amasomero ago gonna genkunnyonnyodde badde nga tambuliramu nga ndi musomesa ate era omukulembeze mu bifo ebyenjawulo tugambe nti abasomesa tebakula bukozikozi bwenkutunuulira oli muvubuka munnange naye ebintu by'oli okunyumyako ndaba nga bimpushinga emyaka emabega yes nze omu ku bannamukisa nja kukyogera bwentyo nti natandika okusomesa nga ndi mwana muto nnyo nga nkyasoma
kubanga niwe nali ku ssomero ku St. Eliza nali mu form 5 form 6 neera nga nsomesa ngaliwo amasomero agamu gengubako obukyuma mpolampola abamu bagamba abasomesa tebakola sikimanyi oba kituufu naye nze kimanyi nti natandika okusomesa nga ndi muto nnyo era tugenda labira kuggwa ate tunaafa kakati tutandise tugenda kulondola bannawakisi ssentebe wuuno tugenda tandika okutambulirako buli mwaka okuyitawo nti tannakyuka so abakulu abo bategeeze biki byotekedde okukolera eggombolola lyaffe kati ekirungi nti Wakisi division tubadde n'abakulembeze bangi naye ate tebannafuna mukulembeze yeteeseteese bulungi kutwala division yaffe maaso nga nze mpulira lwaki nti bingi ebikoleddwa tu appreciating ebikoleddwa naye ate bingi ebyetaaga okukolerwa division yaffe yasumusibwa neva ku mutendera gwa sub county tukimanyi nti municipality Njeru twali mu Buyikwe North netusumusibwa netudda ku Njeru municipality tudda ku mutendera gwa municipality kati kitegeeza amagombola gonna ga promoting ne gava ku mutendera gwa sub county egadda ku mutendera gwa division kati n'obuweereza kitegeeza obuweereza bulina kubeera ku mutendera gwa division ne services zino ku advancing zino ku advancing ne kyanako okulaba nga ate services zasigalayo mu mutendera gwa sub county otulugira ku malwaliro otulugira ku masomero ebintu bingi enguudo mbi mu Njeru muno abalina ba factories nyingi musoloza omusolo mungi gwe tusolooza mu division yaffe ya Wakisi tuli wa mukisa nti mu division zezimu ku Uganda Wakisi zezimu ku ezo division zina ama factories amangi kitegeeza bannaffe bangi bafuna emirimu mu factories ezo naye ate ekyewuunyisa nti n'omusala gwe bafuna ate mutono nnyo oba tebawa musolo omusolo guweebwa factories ziwa omusolo bulungi naye ate ne bannaffe abakolayo obusente basasula bwa munyoto ate nga services beetaaga okwakivinga nyingi kati beetaaga omukulembeze ayimiridde ng'ali independent ate ng'ali neutral lwaki njogera ekintu kiri ekya neutrality nti omuntu buli ojja mu field eno nga tolina forces zikupushinga nti waliwo factory ekuteekamu ssente okimanyi babeera sponsored ne factories ezimu nezi-influencing decisions zakola naye ojja nga oli neutral ate ng'oli independent kitegeeza nti wanabeerawo obuzibu okatereeza nti ng'oli independent mu kwesimbawo ko naye bona kireka bajja loozo si weni UPR ze independent ng'oli independent mu ndowooza yo ng'omuntu zenzijidde ku national unity platform naye ng'oli independent mu ndowooza nsalawo nti togenda kusooka kwebuuza gundi togenda kusooka kwebuuza factory eri oba ki osobola obbatuukirira n'otereeza ensonga ezigenze mu maaso ne baziwuliriza era babeera bakurespectinga kubanga tebakumanyi walondebwa bantu era abantu be bakuleka naye babeera nga bennyini bakuwaako akasente ne bapushinga campaign programs zo kitegeeza n'okuba meeting ojja kuswala ojja kutya obuweereza bujja kugaana so nkakasa bannawakisi nti ngenda kukola ku nsonga zaffe ezituluma nyingi nnyo amakubo galina okubeera nga gali ku mutendera gwa division ni musajja musomesa ngenda kubeera supervisor w'amasomero gonna emitendera gyonna mu Wakisi division secondary primary ne tertiary tuli kyannaku nnyo nti mu division yaffe tetulina mu tertiary institute ate nga tukimanyi nti saawa zino mu nsomesa ennaku zino gavumenti yakyusa tuli ku curriculum eri ku competent based si biri ebyedda competent koyogedde bibyo twasomanga simanyi farming in British Columbia ne musoma British Columbia eyo Kasasiro bamujja Kasasiro oyo agenda agwawo onsomesa otya simanyi New Zealand nakusomesa nga talina na passport ne bagwama simanyi site of New York City goko wagula mingini gola ofuna natuukako mu New York nga nabikusomesa talina yadde passport emutwale Kenya so nga kati government erigezaako okukyusa ebintu naye labanga si kituufu tugiwe credit yawo sisobola gamba nti tugiwe credit yaddala kubanga yabireeta buleesi n'ebikozesebwa ate ku masomero tebijja implementation infu naye ate nga kiyambako kati nze negamba nti division yaffe tetulinaamu technical institute naye ate nga gavumenti eyagala abaana babeere nga bafuna skills mu masomero ga secondary kati omwana agenda afuna skills ate zituule kitegeeza wetubeera ne technical institute mu division yaffe omwana avaayo n'ayiga okubajja
nakugukamu nafuna n'ebbaluwa musobose ofuna omulimu omulala oba okutandikawo ekikye naye ng'akizimbidde ddala kuva mu secondary byasomye n'ayongerako bongezi wano ebyo kitwetaaga nti skills development programs ezo tugenda okubeera nazo tuyinza okupushinga ekyokufuna technical institute mu division ekigaana naye tusobola okumenyaamenya skills ezo ne tubibreakinga nebeera bitono omanye ekitono kisoboka n'ogamba kakati tulina emiruka 6 nakutegeeza mu Wakisi division so emiruka egyo 6 ne tugitemaatema ne tugamba nti kati omuluka gw'ekalagala gufuneko skill tulina skills ennyingi nga tailoring tulina welding and metal fabrication tulina carpentry and joinery tulina building tulina nyingi tulina catering ebyokufumba ebyo ate n'ekirala ndi musajja mufumbi abakyala abakulidde mu myaka is not sio mufumbi wa wakati na skills y'okufumba abaana ab'emikolo tebapisaako se bayinza okuba akasule ka soda meya mumpinze mutwale egwini ate akambi meya lambula gundi yeggwetu layika tudduka so kakati skills ezo wetuzitemaatema ku miruka egy'enjawulo kitegeeza nti bavubuka bannaffe baganda baffe basobola okufuna skills ezo nti n'agenda n'ayiga okuweldinga mu kuweldinga okwo ne batandikawo ka workshop kaabwe mpola mpola mukimanyi nti kakati saawa zino omulembe gwa digital omulembe gwa internet wagenda dda omwana oyo nga batandise metal fabrication oba ka business kaabwe ako balina ka workshop basobola okukola enzigi ne bayisa ku TikTok ne bayisa ku internet naffe wano ku nyaffe buyuko tugenda langa ebyo byonna ebiri mu kitegeeza nti omwana abeera ne access n'ebintu nga ebintu byakola birina access etuuka ewala ennyo atuula butuuzi mu Wakisi n'akola ebintu bye nga binyirira bulungi nnyo abiyize abisomye n'abiteeka ku mutimbagano n'afuna ssente ate era n'eno mu local government tubeerayo ne programs ez'okuzimba amasomero ez'okufanishinga amasomero kitegeeza omwana aba asomye carpentry balina workshop bagenda funa tenda emirimu gitandikira mu Wakisi era n'abakozi babeere muki mu Wakisi kitwagala ekyo nti abavubuka abaffe n'abantu abakulu abasobola okukola ebintu bino babikole ate era tubawagire nga tufundikira kati ffe omulama gwaffe gutuliko gwa Buyukwekule olowooza bizibu ki ebyo ebikyakuumidde Buyukwe district yaffe yonna kati generalizing okijje ku level y'eggombolola naffe okutuuka oba oliawo abalala we bali n'okubayitawo neyanziza nnyo ebintu bingi nnyo tulekeddwa kati n'ekizibu ekyo tekiri ku Buyukwe bwonna yokka kiri Uganda yonna neffe tuli waffe nti mindset yaffe ekyali mabega nnyo omanyi ng'omuntu alowooza nti famire yaffe yali njavu kitegeeza naffe tugenda beera baavu n'abazzukulu bagenda beera baavu paka omuli gy'ogusembayo so mindset yaffe yeetaaga okukyusa abamu bagamba nti gavumenti yatuwa eddembe kati eddembe yatuleetera otulo osimanyi kati babeera mu tulo twebaka teridduka yes naye nkyogera nnyo era nkigamba n'abantu nti singa Uganda tulinga ensi endala eziri mu ddungu omanyi omusana buli gwako ennyo obwongo buzuukuka olowooza nnyo lwaki ntigugenda kwaka nnyo emmere ebule nnyo ekyokulya kibule ekyokulya buli kibula oyiya nnyo tusenguke so ngamba nti n'ekirala singa population yaffe yeeyongera times 2 niwabeerawo competition on the available resources abantu bagenda zuukuka bave mu kiri nti gavumenti yatuwa eddembe twebaka ku tulo otulo tetusasula bwekiri naye ate tusasulira otulo kitegeeza sente nnyingi zo zetumala okusolovinga ebyo ebitazza kuvuna so kati mindset erina okyuka nti tulina okukola ennyo okulaba nga ebitundu byaffe bisuumusibwa okuva ku mutindo gwe biriko okudda ku mulala naye tetusobola kikola nga tukyusa mindset yaffe eyo omusajja yaleeta eddembe twebaka ku tulo ekyo tekikola basiibule tuve waneeno abatulaba mwenna ku nnyaffe Buyukwe tubeebaza akaddata kemwerekerezaako ne mutulaba omanyi Uganda eno embeera si nyangu omuntu weyeewaayo n'akuwa obudde dakiika 10 dakiika 5 ng'ataddeko kaddata ke ate nga kaddata ka bbeeyi mukimanyi ffenna tetusobola ku accessinga wifi ate nayo ya bbeeyi naye kaddata ako akadduka ku sipiidi y'awaggulu omuntu neyeewaayo na obudde bwe ne kaddata ke n'akulaba ekyo kikulu nnyo era nsaba Katonda mwenna abali ku mukutu abatulaba Katonda abasasulemu kyemusinga okwagala then neebaza abanyaffe Buyukwe olw'omukisa gwe batuwadde bampadde okwogerako
eri bannabuyikwe bannawakisi ne bannayuganda okutwaliza wamu kirungi nnyo ddala era mbasaba nti enteekateeka eno nga mwagitandika Katonda ababalire byonna byonna bye mwagala era mubituukeko tulabe nga ekyatandika ng'ekitono ate nga kizimbira ddala kifuuka ekinene. Bassebo ne banyabo abatulabye okuva we tutandikidde n'otuuka kaakano tulina omukulu omu ku beegwanyiza obukulembeze mu disitulikiti yaffe Buyikwe. In case ng'olabye alina kyakonyeko katini nga tekiweddeyo genda mu comment section tujja kumuzza kuba kati ffe tutandika butandisi abakulembeze baffe tujja kuddiŋŋananga twogere ku nsonga ezigatta ku Buyikwe. Ate na subscribinga ate osharinge. Enamba yaffe y'essimu in case of anything eri 0755 8M36000. Tukoze ne focus director oyo w'amaanyi era munkubireko obugalo Mukama Katonda abatukuumire. Bye bye.